SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Mbere ku record kirizo obagana abayimbe bwanwe bonna bemugezako okupushinga n'aba freestyle bemugamba nti bakuba tewali asobola kuyimirira mu Fik Fameica in this generation tewali mpayo muyimbi omu rap omu let me tell you Uganda wange kambere bweti suspect laser tosobola kumugeza ku Fik Fameica kubanga suspect laser kopekati wa Fiki tosobola kubeera nti osinga mentawo oshegedde bitone tosobola kuba nti asinga kamiri tekiri beerayo Facebook page bagita Metro FM 90.8 nonya otekeyo obubaka bo otekeyo comment wamukutopize tugenda okubanga tugerako wamu nekirala achina kubanga ina Android phone nga winda oliwa iPhone mwena wabali emitala wa mayanja genda ku App Store so kwa leo app bagita Metro FM 90.8 tuina app ya ekikuba live yote yachanga na abali mu diaspora bona Dubai. Exactly. Yo nayo nawe sobe nga mutufuna. Naye wale akalozo kenjagalo kubera nga Fik Fameica. Fik right now ugamiti bemo kuba big rapper between mu Uganda ya wangu dawadi. Chanyizo kubera nga musaba Fik Fameica. Akome wabere down to earth. Bane Fik Fameica komo manyichi baita ba presenter. Fik Fameica bemo kuba imbi between wane Uganda abatalinga abachetwala. Tebagala kumanya. That is it. The thing is recently nabadde nafunye interview ne Fik recently obuzibu bwetulina sokoleke obuzibu bwetulina abayimbi lwaki bagenda mu maaso n'okuba nti beesuula all the time kwe kuba nti wakoze oluyimba oduka for media interview njagala ompe lunaku olu bwe walaba Luga eyakuba diwo ngali ku interview yonna mu Nigeria okyegedde Kamiri yamala emyaka 10 nga takola interview. Kamiri luyaddamu okola interview lwe mwatandika n'okumanya n'okumujoga lwe lunaku lwe yaliko NTV The Beat nayogera ku about nayogera ku Diamond Platinums okyegedde nti mwatandika okumuweyinga interviews omuntu alina kukola interview nga erina impact gyegattako si kukola because interview mulekera kusalira abayimbi omusango nti guntakola interview in fact nze nefuna ku sente obulungi ne managing omuyimbi nga wange kuttano okola interview kiriba kizibu. Okay. Usef ku 90.8 Metro FM esanyulyo. Olimba barita kanzuzu wala badambuza barita kanzuzu endo dunonya ko ramana mulezi Fik Fameica. Very good. I like the art in the song. Jagala nyo art wa artin right away from the production. Before luno luyimba oba do wetegereza nyo Fik Fameica badakola nyo ne bomba. Yes. But I like the art. The art inti art ina inenge ya chusiza mutachiye ne soundinga somehow afro pop oba muluga flow fusion we bichonge pop na yena ajitulamo bulungi kwa Fameica yenga Wycliffe wetegereze artin combination ya artin ne Fik Fameica from the start been the best. All Fik Fameica baba yaga hit yeddala anakugenda artin because artin is the godfather ekirala omuntu akuba music w'ekidongo anyuma mu Uganda nga wakidongo alimu nakawo bamuyita artin oba Ronnie but artin achali better kubayimbi abo abayimbi ngatasabuka nyalimo kawo ali better nti olaba asobola n'okwata Crystal Panda ayimba obina mpubira tune. I like also the video, of course, as he has never disappointed Sasha vibes. He has always pulled up the best. But I have a question. What is Sasha made that word?
nti kati saawa zino okulemera ku zero bw'abanga ali mu 50 nga yajjanga tumwana ngambye bw'abanga ali mu 50 Sasha Vibes takyali mu 50 ali ku 45 nti bw'otunuulira video za social zakola tezirina kyamaanyi no okwo kwekwasa mavini musoke saawa zino waswang 7 akwata emirimu gyonna akula video ayina bamwa sente meka mavini musoke yalina video bakukola video nyingi naye video ezitukula ennungi mavini musoke ali better Gowagana aina bizibu aina personal problems ne gundi ne Sasha but this week njagala tuveeko this week one of the biggest stories is Sinzo trending because chibadde te affecting Pallaso yekaika for over the years she affecting abantu bangi njagala kubuza especially ngantandikira wa manager w'omuyimbi omwami akola n'omuyimbi tabi Jimzo ngenda kutandikire wuwo but promoter balina olutalo lwe batandise especially obe olwatandika for now 2 weeks ne mwana mulezi Pallaso he had gone silent at first but mulimu ebintu ebimu ebisobola okutuukawo nga tosobola byewala okitegeera njagala kutandikira ewo ntambi bapromota bagamba nti Pallaso aseera kyekisooka and he does not attend shows nakalabako promoters especially with the abali mu hierarchy ey'amaanyi nga mwana nga mukulu Balam Gahala owa Balam events Balugale ne gundi ne mwami Abitex ne Bajo Bajo yasooka naye yes of course namoli gabadde garotating waliwo show yaliwo juzi Masaka Pallaso n'atagenda kuyimba nakomekereza nga yeetonze nayerekubo yatuuka late shows zizaawo nga 3 n'ebintu bingi ntambi njagala kutandikira ewo before where is the problem where is the truth ekisooka because nakusindika ku message nengamba luno olutalo because nasoka nendaba last week nenseka ng'omwe yayogedde netoza byakusaaga n'okubira essimu ekiro n'osanyuka nnyo kuchegeera mali ku boda to boda shoza Pallaso nekukubira essimu nekubuuza bino ebintu n'obako bye wamutegeezaako naye this week according to me omuyimbi waba ayingiddemu eyo kaliba I think luba lutalo nga lwamaanyi. The thing is ekibuzo abantu bagenda ne bakwata ekikwate ne balowooza be balulinga industry eno omukulu Balamo omukulu Abitex omukulu Bajo balowooza nti buli muyimbi be balina okumuteeka mu Uganda. Abayimbi bayiga ebintu ebyenjawulo okitegedde nti ensonga lwaki bamisa Kisemakula ensonga lwaki balutaya bafuuka bagagga nnyo ne bobwenyo okukibuuka okutandika okwetekana kwa nevenue ye bapromota bali babakolamu sente mpitirivu kwogata n'ejjogo. Muganda wange omuntu yenna agamba nti Pallaso wa bbeeyi Pallaso waba wa bbeeyi genda ku muyimbi ali cheaper tokola ki no mu Uganda mulimu option ezenjawulo sijja kwogera kukabako oba muyimbi yenna olwaleero nze nali ngamba bankubira nga nina okubukinga bazabaza ne Victor Luzi nenkubira bazabaza nangamba kakadde kamu n'ekitundu ne bankubira Victor Luzi nangamba akakadde kamu okyogedde nga kyalina okukola bangambye ndondeko omuyimbi omu nze naye sisobola bazabaza kuba yali waki wa bbeeyi naye ngende ba Victor Luzi okyogedde so bapromota Balamu ne Abitex ne munne Bajo balowooza nti emiliyoni 10 tezisaana abayimbi bagala kuba batambuza mu miliyoni 4 miliyoni 3 ne bagenda ne bayoola obukadde 10. Pallaso tasobola kukkiriza abukola n'abo okyegedde because ekisooka we yabukira show yali ahoima nti ku mutwalo yasobola okufuna abantu emitwalo 2 ehoima ground ezo sente meka mitwalo 2 nti yavaayo neyezi naguleta kamu accurate Pallaso yes natandika n'ennyumba nezimira kumpi ne kamini okyegedde nti yabuuka nti ezo zonna ze mugamba ezimu zibagamba nti teyayimbye simanyi takoze eki Pallaso atuuka ku kifo before nga either
wabula 2 hours or 30 minutes nesho gye bagamba Baffe kye tukola wano eyasembayo oko gye bagamba eyo nti yatuuka obudde nga bukyali nga ayingira stage ne bajjako ki bo bennyini bapromota abo balina akantu ke bakola nti gundi akola bwati katugule media katukole bino ogezaako okukola ki omusula Pallaso yaliwaawo paka ku makya ngenda kugamba bwe nti obakabanga obusembayo eri abantu abo ng'oyagala okumanya amazima gali bwe gati Pallaso alina abapromota bamutegeka okuli Masiko kati saawa zino ye manager nanti yagiguza muntu mulala otegedde nti alina abapromota Steve alina abapromota ab'enjawulo abamutegeka nti ezimu azetegekera because chovolaba nti bapromota amu bakola ki banyiga nti abayisizaako bizinensi naye asobole miliyoni ze 10 amuwasho ayagala walaisi anonye omuyimbi omulala katika mbabulire waliwo gayiwe jinja waliwo gayiwe Kamuli yakwata miliyoni 3 talanze takoze eki yasooka nakwata akakadde kamu Pallaso namukulira video ne audio zasho okyegedde ne bamugamba nti ku lunaku nga tunatuuka olwa sho oba lunaku nga lutuuse ku makya kwata miliyoni 5 osindike ntuke ku venue nga akwanya miliyoni meka 2 kuba yali amaze osasulako miliyoni meka 3 zatuuka essaawa emwe yakawungeezi promota tanabateekako ssente nezituuka ssaawa 2 ezekiro tanateekako ssente jukira ali Kampala ssaawa 4 promota tanabateekako ssente natandika Pallaso aganye okujja ku show yange naye nga ssente zetatakoze eki tazitaddeeko okyegedde so abali mukola bubadi kusuula muyimbi n'abayimbi okubasikeyaringa nti tolina kubeera wa bbeeyi babalemesa bizinensi kye nva waggulu nga ngamba bwe nti omuyimbi bw'oba olina opportunity ng'olina event kama gy'osobola okukola naye ng'olina abantu b'osobola okukola naye babitwasiwate kola nabo tegeka bivulu byo kola sente zo zimba amataka go kola buli kyoyagala kubanga bano babalamu babbi kasoke nfune ku Pallaso katini nnyo wano ate awo Sadamu ekyuka according to demand venue wezige jange ekyuka venue westoni wange ekyuka emikolo gyawukana olyayinza okuba mbago olyayinza okuba kwanjula olyayinza okuba stop placing price on me nze siri nti lugoye mu dduuka nze ndi artist leero art mulala leero nyinza okuba ntuuza ekibbo lulina enkola eggaali lulina enkola ki the value changes every time man abantu balekerawo obuzaabuza abantu wamma Pallaso ayimbira abantu gye bamwagala gyajja kasita abantu baba radio mulaba nga basasulira service nga gyabayimbira abantu bwe baba bangi bapromota wamma ab'amaanyi mwenna abaagala okukola n'abayimbi ba Uganda ab'amaanyi this is a free industry it's a free economy kola ne gosobola gotasobola kere abamusobola ennimiro ya mwogo omuyimbi tasobola kuyimba jjinja nayimba ne kalamojja lunaku lwerumu segerawo Pallaso bw'aba ali kalamojja leka David Lutalo agende embaale Shiba bw'aba ali koboko leka Kabaka abeere ebusi it is okay abere busia this is a free economy Saddam kangende wo let me get your view nze kyenyiza okugamba buli promoter ali mu ggwanga wamu ne ba artist ba Uganda kyobino manya Uganda nga yo abayimbi bayonooneka ako jimu anongera kwawukana mukoko but abimbe Uganda kino ngera kiteekera ku example omusajja gubayita gundi gubayita lili pazo nga yakakuba olimba agenda ogule motoka alina ngombe gyakozesa n'agamba sere endongo ofune mu ndongo ekyo kintu kyekiyetedde abimbe Uganda abamu kubeera ngo walaba abamu bagudde n'okugwa mu nsonga ng'eyo yakuseera ndongo zizabafana yaliwo zizabafana nga bapromoter takyabamaita kyama ba presenters kino ekintu kiri mu kubayimbi kubeera nga tubasuddiya mu be baliko Segera right now the chempakanya saleo Pallaso kwali natu waliwo abamusinga Pallaso waberanga kwali akikuba yes timba Pallaso ne David Lutalo nga beriranye ani agendo yimbira obuteba ani agendo okujjuza yeah no the tadao for information yes for information na ku camera for information John abaddeko okushira David Lutalo abadde ku parking ku munako yes nga Pallaso aliwa nga senga sebanga yagirimu sirabanga kosho esala Sirika siraba nkoshe sala mu Uganda
esala mbadde sagala jogera mbadde sagala byogera gwabirese abantu mu Uganda bamanyi kye baagala abantu tebakyakwata bikwate so yatuse buza David Lutalo basobola okwogera wali nti yatuse n'abagamba no bagamba mwalanze temwalanze nga bamulangidde mwezi mulamba nga bakoze drive mwezi mulamba wenyini awo wabadde gravity recently gravity yakubyewo manyi lwaki gravity yakubyewo alina lulimbo lutambula tusimbudde otegedde Uganda market yagwawo nti bagenda bamuyimbi bagala services zolina muganda wange olwaleero bw'onaabanga gwe wakabi ku radio naye ng'okyayagala okwata omutwalo gumu n'ekitundu b'15 nga kyali waffe otegedde tojja kugaggawala okitegedde bw'obeera ng'ofuse wakabi service effort zoteekamu olina okulinyisa prices z'okozesa ze babuulira mulekera okulowooza nti abayimbi tebalina kugaggawala Bapulomota olwaleero Balamu ayogera ne president ng'amaanyi agajja ku kikubayimbi nti olwaleero Balamu biliyoniya alina marketing agency namba esobola okukwata buli kimu naye nga sente yazikola mu bayimbi lwaki mulowooza nti abayimbi abakola ati waabwe tebagwadde kugaggawalamu ati waabwe kino kigende eri omuyimbi ndayina gwasera endongo kyolina omanya Bapulomota katugeze nga Balamu tugeze nga Balamu agezeza okubeera nga ayagala bookinga Pallaso tugeze nga Balamu agezezako okubeera nga bookinga Pallaso okimanyi nti waliwo zisho omuyimbi wabanga tagiyimbyeko nga tagenda nga abeera nga atali mu Uganda tugeze kati nga ekivulu kya Balamu kyatotegeka wano ku gundi wano ku Serena Sheraton ekya Sunday Fast waliwo akimbako kuwerere twali akimbako kuwerere ne waliwo zisho kati tugeze saaleyo Pallaso asere Balamu Pallaso mu Uganda kalikambabulire Uganda bagenda ne basudiyanga nga bwe baleeta abayimbi aba Jamaica abayimbi baano abaliroko n'aba Nigeria nga abayimbi baffe bagamba balina kuyimbira kuba balese international what naye waliwo abawagizi abavaayo ne bagamba ngenda kulaba Wizkid naye Kamili Watanga sijja kukola ki oba Bobena Watanga sijja kukola ki so nga nalonda ng'ebivulu tebannabita for information Pallaso yakubanga embaga mu Kampala the whole of last year museze afuna ng'akwata milioni 10 amazima gako tunamugulunga okufiiranga wano ku muzindalo gw'endiko mu covid nze kennyini kama kwogera embaga essuka 30 nga Pallaso ayimbira milioni 10 SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.